Ensonga z'omubaka Ssegirinya Muhammad ne Allan Sewanyana zeeyongedde okwata wansi ne waggulu. Akulira eby'amakomera amanyiddwa nga Byabashaija Johnson kyaddaaki bwe yavuddeyo n'awa shocking revelation eyeewuunyisizza bannayuganda. Byabashaija yavuddeyo n'agamba nti muyinza okwewuunya lwaki Ssegirinya tetunnamuta essaawa zino ne Sewanyana oba tetunnabakkiriza genda no private hospitals okubanga bafuna obujjanjabi mwattu sinti tetukyagala naye obuzibu we buli bulaga nti waliwo ba mafia mu gavumenti abasayininga okubanga bakola omulimu ogw'okutta ba honorable bano ababiri era nga naye agamba nti tebamanyi nsonga lwaki naye nga bagwa mu lukwe olulaga nti bano ba honorable balina okuttibwa mu ngeri yonna esoboka. Kyova olaba nti bakyabakuumidde mu makomera ago n'okuba nti tebabakkiriza kufuna private hospitals. Naye ate woddako ku side endala abamu ku bannuupu bagamba nti bino byonna byakwekwasa okuba nti tebata babaka baabwe olw'ensonga nti balina diiru ze baagala ababaka bano basseeko emikono naye ng'ate kyaganye. So naffe nga bannamawulire ne tubeera nga tuli awo wakati tetumanyi ani mutuufu ani mukyamu naye ng'ate ffenna tumanyi nti embeera ya Ssegirinya Muhammad ne Sewanyana yadde abamu bavuddeyo ne bateekawo embeera ne balaga nti abakulu bano bali mu makomera naye omugejjo gwe bafunye mwattu oyinza okugamba tebali mu kkomera. Ebibuuzo bingi naye ng'ate ne answers zo ntono naye nga ffe tugamba ekintu kimu ku Pregen Media tuba twewaayo okuba nga tukuwa updates ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga tugamba nti gwe omupya subscribinga era olikinge osobole okuba nga tosubwa mawulire gonna gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda.